wenna ayagala akatunda muganda wange bamuyita King's Passion. King's Passion atunda akatunda akali corporate mawa okategedde akatunda atya kali corporate ka mutwalo aleeta obutunda buno mwennyini n'ateeka mu bbaasa akuwa bbaasa takamula gwe n'ogenda n'okamula akatunda kano bw'ogenda n'ogula akatunda wali mu katale n'osanga nga babuyeeyi awo akono si bwe kabeera akono kaba mu bbaasa eteeketeeke obulungi nga kawerera ddala bulungi kaliko lebo gwe n'ogenda n'okakamula kino kibagambe nti katunda kali ke bayita akaganda kennyini akatuufu kibayita akaganda si buno bumaleete obutunda bw'amaanyi nnyo omuyinza ogamba ak'emasaka so busiro ate yo busiro temulina ono byasanga byabagera alinga gavumenti ebusiro ndowooza bamanyi kunswa ak'emasaka kava abe busiro masaka buli masaka wappa ebintu ebyo masaka yo wavaayo masaka wavaayo amatooke amatooke masaka bali bamatooke bagweno gavumenti yammwe yayiwa ddudu bitooke aba ebitooke naye masaka emmere ebeerayo emwanyi gyeri era ffe ngaabakola ebikulu tugendayo mu biseera bya sizoni ez'emmwanyi kumbe buli kibuno kivaayo babava emasaka tukubuli ebivaayo masaka wavaayo obutunda wavaayo ennaanansi owulidde sebo ate nanasi sangawo obulenzi oluwero enanasi enanasi wezitabeera zekayunga ziba zebusi obugerere wuliriza zeziri katale ewabwe bamwazimba kalina tekitegeeza mune walina bayimbi baganda bange bakikwatanga abayimbi kyo bakirina baganda bange bakikwatanga kikwate wabula ekikulu kyabeena byonna mubyogedde kati asinga okutegeera nzize baneeno bulijjo mubuuza ekibuuzo amasaka wavaayo ki wavaayo abantu nga bakola mirimu ki masaka wakyasiza okuva abasuubuzi balwasa va ku balwasi lwakogo manyi lwasa yekka naye ko kyomanya nti eno Kampala etugaa nti naye masaka tuddeyo anti gomanyi nawe oyinza okugamba buli muntu ayinza okugamba nawe olina akakwate ku masaka nga wawasaayoko gwe kyomanya buli muntu yenna asinga wano masaka Katikkiro yasooka wano masaka Lord Mayor president yaddako masaka 7 ati wulira omukulembeze ali mu buyinza ayitira ku lw'e Masaka buli ayita wabafuusa we wammwe ompuliriza bulungi njagala ombuliza omukulu ono president ali mu buyinza bamuyitaani muwe owaye bamuyitaani ate kyabuza kyana kitono bakimanyi ani atamanyi mukulembeze gwa ali mu buyinza mwogere tetumala budde masaka mayimbi kyabavaayo mpozi era abayimbi abasinga wano be masaka mayimbi kyasinga bw'otandika okumenya omenya abayimbi bana kenza ateekeddwa okubeera ogamba basinga netogamba abasinga abayimbi abasinga obungi oba basinga omugaso abayimbi awukana abayimbi abasinga obungi bava Gomba nakubuuza ekyo nekikuba toyogera abayimbi ab'amaanyi bwetwakugyeko tufuna mu bibizo abayimbi ab'amaanyi bava Mityana ab'amaanyi kamiliyoni munafu ayiri nambiri Mityana kayirayo kakwatira oli nantona munafu leta squad ye masaka mbadde ekyamenya leta squad ye masaka amenye muzeeyi Sebata alese Sebata nendeta kamiliyoni nobeta kamiliyoni nendeta balaso noleta balaso noleta ne moli nantu wizo Faruku baina na izoni tile hivi ni Faruku nena mubiru ne princess Ami nena mubiru mu Uganda yonna nalira bosoko nyonyola soko alese squad ye Mityana Masaka yayina omuyimbi eyakkirizibwa okutuuma erinnya lya Nabbi yekka mu ggwanga lyonna muleka ado bonkane anti wuliriza ababbi abasudde
takkirizibwa mu ggwanga lyonna ne bamuwa n'ekitiibwa ky'obwannabbi. Kankubuuzeko mwami Faaluku. Awo wennyini wejagala Kamaleyo. oli musajja musiraamu. Mu bannabbi basudde kwali. Anti Mu bannabbi kwali. Mumenye. tuyina basudde. Nabbi. Tuyina abayimbi abayimbye ennyimba. Muyina bayimbi bangi oba ab'omugaso? Tuyina bonna. Amenya. Tuyina bonna. Okay. Tuyina basudde. Ensi yonna emwogerako. Ensi eyaawa. Ensi yonna. Okay. Tuyina abayimbi. Kasozi. Kasozi saagala mwogerako kubanga abasinga tebamumanya nnyo naye naye ali okay. Genda kwa Abdulmulasi. Kakati omuyimbi asinze okukuba eggwanga lino. Asinze okugenda n'atunda eggwanga lino lyonna Uganda ebweru w'eggwanga Musuuza. Owulira? Wuliriza yasinze okuba export y'eggwanga lino Eddie Kenzo Musuuza. Mumulina. Tumuline Masaka. Tuyina eyabaddira mu bigere bajjajjaffe abaavaawo babasudde. Meya w'egulu w'ekirira. Meya w'ekirira. Tokumanyi Walukagga. Mu kadongo kamuse awadi sizona yaziina. Waliwo aziina. Owulire? Barutaaya. Bonna bakibukeera basajja bawangudde za awadi naki. Oyagala kuwagana. Wamma kyoba omanya. Mu music wa Uganda. Mu music wa Uganda. Mu music wa Uganda. Ekifuga music wa Uganda. Masaka. Nga Mwami Duncan wayogedde. Kituufu kami omusajja w'amaanyi. Era olanga okumanya abayimba mu Uganda bamwe yafuna ennamba. Naye kakati bagamba abantu abayimba music azimba eggwanga bava Masaka. Bava Masaka. Mawa gwokyogera Kambuuze. Kakati bw'olaba abantu bano Be basimbye abakazi layini balonde mu. Si nsonga kino music ayimbibwa. omanyi ekizibu kye twafuna ku sayidi eyo ebeera mu kaayana neremu okuggusa omulamwa ng'ate emiramwa gyabwe oluusi ga birungi. Kakati baawulo okubeera abangi n'okubeera ab'omugaso. Ensawo y'enswa tefaanagana na ddebe lya nseenene. Ensawo y'enswa ewewuka. Kakati omuyimbi bwe tudda ku muyimbi oli omusajja kyayogedde wano tewagenda kubeerawo omusajja yenkana Fred Sebatta Namitiyana yimba enyimba eziyigiriza abafumbo, eziyigiriza abantu okukola, eziyigiriza abantu okulima, eziyigiriza babategekera mmeka buli katego buli kantu konna. Ate kakati mwe mwagala kuteekawo baafa. Abaffe ebyabwe byagwa ne bawummula mirembe. Omuntu ng'afudde muleka awummule. Tomwesibaako nnyo. Ali taata wa mwana wa mugenzi era bavuga mbawulira tewaffe twali bagagga n'omubuuza gwe ezizo ziwa. Oli Muganda musajja gwe. Kati kyengezaako okugamba abayimbi b'e Masaka bangi naye omugaso gwabwe mutono. Okitegedde kati omuyimbi yandibadde avaayo ndowooza ewalukagga muyimba ebyamakulu etudda mu byamakulu kuba batwogera ku baliwo netoza kunga ganza ayimba ebintu ebinyumira abantu nesi bintu kubanga oli yalese mulamwa gwakuzimba nakuyigiriza. baleete abayimbi abazimbe tuleete abayimbi abalina ensonga abalina omwana. Mwami wa mutuufu nga wayogedde nti Sebatta omuyimbi w'amaanyi ekituufu. bw'okwata Sebatta n'ogatta abayimbi b'e Masaka ng'abo eyo ndowooza ye okufuna eyo ndowooza ye gwe mumpe tutekewo omukuomu tuyimirizeewo kati omukuomu okuyitawo tetubigenda bikyuka lwaba nti kati yemu abambi twamuleka nagala kusinza emyaka simaati n'asigala ye obwongo bwo bulowooleza ku simaati tokyalina bubwo. kaakati ebintu byonna ebijja bisigala mwami Sebatta yali w'amaanyi myaka gy'abaamawo era aweebwa ekitiibwa anti mwami Sebatta ye muyimbi wano bakadongamu yakola liko nagwa munakivubaawo longi muyimbi atya alina engule ya Afrika oyo alina engule ya Afrika kati n'essaawa ye mwami Sebatta kati si w'amaanyi azze buzza wali ku pitise wa mitaano mawa kyagamba nti okwata Sebatta okufuna Sebatta ku bayimbi bammwe ab'e Masaka okwata abayimbi nga 6 oba 10 okufuna Sebatta w'emitiyana ow'emyaka giri newakakati tuyimirizeewo tubayimiriza nagamba ekintu kimu Walukagga ne bw'aliyimba n'atakola n'ettaka ajja kwenkana Sebatta tamutuuka wadde nga waali anti Faluku tetukola bintu byakwakana kunyumyamu nzogera kumpa ennyimba 3 oba 4 za Walukagga nga zenkana eza Sebatta otyo zituwe owulira sooka leka amaliriza wa azituwe wajja ku kirala omuyimbi omulala gwe tuyina Musuuza ayimba bulungi era wakabi Masaka mweyina owulira naye ate era bw'obagattagatta tebayinza kukuba kamiliyoni tebamukuba nebwobagatta bw'omaliriza ensonga eyo nga tugenze wa Masaka abayimbi era bw'onotwala gundi muyimbi mulungi
ani muganda waffe ono yasira musi bise muluyimbi mulungi ne bwomuzingazinga bwoti ku bikolwa byakoze awunzika si mulungi era oleka palaso kakati kyenda okutangeza muganda waba amenya ebikolwa by'omuyimbi taleeta bibi byokka alete n'ebirungi kubanga ne muganda waffe Chameleone si yatuukiridde omuyimbi Jose Chameleone nakyogedde mu ntandikwa neŋŋamba nti bw'omenya abayibi mu Uganda Chameleone watabira nabyo wabira namba 2 ekyo bintu nakimanya kizibu kigaana naye terutuulira nnyo bibi bantu bye bakoze tunuulira ebirungi bakoze ogambye kisega watula ebintu byakoze si bye biri awo ebiki ekyo nga tukivuddeko nakaleraga wagambye nti walukagala genda kwenkanankana ekyo kituufu olw'ensonga ne Sebata tagenda kwenkanankana walukagga singa bagamba anti nambemu singa bagamba nti mu Uganda twagala omuyimbi yali akoze ekolo nti munakivu mwami Sebata yagenda singa bagamba twagala omuyimbi yali akoze ekolo kikufiida omusite mwami walukagga yagenda kitegeeza mukolere kyakolaowuliriza abavubuka abo basudde enyini munabasaka gwe boogerako banna yavaayo n'agamba nti ebiddawo tegenkanankana kuba mu kyanga kawali avaawo paawo yakola ki yaddawo nga kitegeeza nti omuntu bw'aba alina ekintu kyakoze waliwo tebisobola kwenkanankana kati Sebata oba mukadde oba muki naye ebintu bye yakola oba ennyimba ze yanyimba kyekyabasudde ne basudde naye tasobola kuddamu kukola bwetugamba si okusala nti gundi Sebata nabwategeka wali Sebata singa omulanga bulungi n'omusa mu kifo eky'abantu abakulu tasobola kusala tosobola ulira kandi ulira kisinziiranga egyotegese kyo ne mukulu wa Lukagga endongeza akamusala bitaka ttono era olugagana kujjuza wali ne Sebata n'ateeka nti Walukagga osomuteeka oneno ewa Jaluna mu H&M nemusala ate Sebata Takyayina bantu wate. Walukagga omutuusizaawo gwagenzeemu ate gotagusobola akati ate okujja kugwamiro yayinza okwogerako nedda teri mulama muntu gwata Sebata oli nongonasalanga with all due respect ye nnyina eri mwami Sebata naye njagala kuteereza muganda wange katono wali alina ekigambo kyagambye nti oli tali ne bwalikola titalyengana buli muntu alina ebbanga lye buli muntu alina tayimu ye mwami Sebata n'ekitiibwa kyemuwa yayimba ebiseera ebye nebikola ki ebigenda kati mweyo kategori gye tuyina eyo gye tugamba Walukagga kati yagiridi biriko abantu bagamba Abafirika ekyayagala alubamu etayakyepya gwolaba otya abala program yanjuleko bulijjo amanya nze Faruku ali nga bulijjo tubibaza nnyo okola program eno buli kaseera nga muwayo obudde bwabwe Faruku Africa band njiwanye ekitiibwa nga mu ku bandi ez'abyafaayo eziruddewo emyaka egisukka 40 naye music alina engeri gyatambulamu saawa zino osobola okukeera ku makya n'obuuza muganda wange n'omugamba omanye ennyimba za Freedom kubanga music alina engeri gyatunda music abantu bamukonsuminga mu bivulu olira shows abamugula mutegedde n'abalala bamutunda mu ngeri enjawulo sigijjaako nosobola okubuuza abantu omanye abayimbi ba Frigo bameka omanye ennyimba mmeka eza Frigo Faruku nze ndi mu music era mumanyi nosobola okubuuza muganda wa n'omugamba amanyi ennyimba za Frigo mmeka Afrigo emyaka 40 n'okusoba gyemaze 1975 twalibadde tusubya nti yalibadde yina ennyimba nyingi zimanyikiddwa otegedde eziwulikiddwa teziriwo nti Faruku bw'ogigeragana emyaka gyemaze sobola okuwa example Eagles production ey'emyaka 2+ bw'ogigeza na Frigo music engeri gyatambule n'abantu gye bamumanyiimu Eagles ekuba Frigo with due respect no bino si bya pakupaku uliriza with due respect Afrigo bw'ogigamba nti ennyimba zaayo ziriwo abantu zebamanyi za Eagles ne Semakula yekkoomu nga wamugezaawo Faruku kyenjagala erina kyetugamba terina kyetugamba Afrigo
music tusaawa zino music nga bwatambula mu ggwanga ba consumers baayo aba music batono ontegedde batono ekoletya ejja kusigala yeetaaga producing album ejja ejja kusigala ng'eyimbayimba mukko ejja kusigala ng'eyimbayimba mukko abatulaba program mu katimba lamusizzaako amanya Lubula David ng'ennaku z'omwezi 14 tugenda kuba tuweza omwaka nga twegasse ku mwami Faruku Vajjano n'atwegattako nga tukolera wamu tusaa buli muntu yenna ali eyo ayagala okuba nga atuwagira okujjukira okumukolo ogwo Duncan agenda kubasomera ennamba ye y'essimu mubeere nga mukwatagana era tugenda kufulumya kaadi mwami Faruku tujja kuba nga tukuyise ng'omugenyi omukulu tujja kulabira kwolwo musuubire bw'okulaba amawanga ayambadde essuuti n'ekinu ne abantu bwe tubeera abantu abasinga Faruku balaba ffeffekka abali wano naye waliwo abantu ababeera ku kamera eyo pulogulaamu eno ekolebwa abantu abawera nga abantu 12 so n'olwekyo nja kusooka Faruku okuba nga akwebaza okuba nga asaba ekintu ekyo nawe era kyogatta ku ggwanga era gavumenti njagayo omwaka ogujja kuwa omudaali hati mawo tatusobola kubeera naye naye omukakanya okuba nga waali abasajja bamujja ekyenda abo si abasajja ba Afirigo ekyo nkimaze kakati music ono alinganga woolaba ndowooza restaurant tulina H&M tulina Mama Nagibu omuntu oba waddembe okujja n'olyani wajalunga wano ogende bwa Mama Nagibu kyengeza okulaga muganda wange ono nti agambye nti Afirigo tekyayina bawagizi ebayina lwakuba nti kati nze nali ndabye ku Afirigo era nze nyinza okuba nga yeemu ku bandi gyensasulira okulaga olw'ensonga nti nze bano baganda bange abalabe bajja ku stage ate ayimba ebigambo bibiri okuga sekoko alina kuteekamu akazinga nate omuddiremu akati nze ebiseera byange ebyeddembe nga nyinamu akasente kange bwemba sigenze mu mizanyo so ngenda mu Afirica kati ekyokutaalubamu nze nga nze mba ndaye badde oludde nawe kubanga essaawa yaleera Faruku abantu abo tubeeta kuba nze muzadde wange tasobola kujagera kula Africa Family olw'ennyamba ina ennyimba zayiba tabitegeera so Afirigo weebeerawo asoogera n'agirawo kati okutaalubamu tekirina mutawani ebeera okumaketi evuganye Bazi Faruku waliwo omukyala muganda waffe Odessa alina sabbuuni we bamuyita Logro detergent. Sabbuuni oyo mulungi ddala era kampuni ye Sange wawe bweyogerere wamukolera enamba y'essimu ye eri 0751 600 221 ayagala sabbuuni liquid soap oyo yamutuwa oyo mulungi ddala kakati Faruku ebiseera ebisinga obungi waliwo omuzungu kyagamba nti perspective is more real than reality. Kakati omuntu kyakkiririzaamu ye alisobola okitwala nti kituufu newankubadde kiba kikyamu okusinga ate ekituufu ekibawo kuba yaba n'enzikiriza egyalowooza nti entuufu. Kati ebiseera ebisinga obungi kati ffe abalize nga tulaba ku muziki gwa Uganda omukulu oli aleese Eagles naye ne Eagles yennyini bw'ogikera n'ogigamba weegombaani balina kugamba twegomba Africa n'obuuza Muzeeyise Makula bwekiri n'omugamba Muzeeyise Makula ani gwe waali egombye mu kuyimba obafaanane ajja kugamba Africa. Abasajja ba Africa obakuumye ekitiibwa kyabwe ate bantu abeebuuzibwako mu kuyimba mu bbanga ate n'abantu senga wali ogenzeeko ku Little Flower olaba abantu bwe batuuza bafaanana balina kirasi y'abantu gye batuuza nti omuntu gw'osuubira ategeera ng'atuuse okuwummulako yaliwuliriza muziki gwa Afirico. Kati Afirico okuta oluyimba fe abamu abawagizi ba album batulize na bulinzi kubanga egiwa obudde ogita abalala bagamba nti Afirico album etayaki music oli amala kiringa Maddox agamba tusongerako kubanga ebintu byawabawo music oyo ebiregere bandi solidi legendary band ngeyo batulya music omanyi ero ekyatuteesaawo programu eno gwe wennyini okimanyi bulungi tutunula mu nsonga abamu ne tujja ku pano guno
era ugenza olaba nga abamu batandise okugenda nga bayigga empisa batandise okuteesa ebintu ebigasa n'abatalina nnyo byakwogera bagenda betwogera olumu bapiikinga ne bagana naye kanjogereko ng'amaze okufuna idea so kati bwe tudda mu nsonga ya Figo nze nyala okugamba twayogerako wano ku kintu kya bandi ng'abantu tebategeera bandi kyeki lwaki nziziza ensonga eyo nti omusajja oyo bw'ayogedde bwe naligamba agende eri mulungi aba ateeseza agambye nti Ssemakula omuntu omu asinza ki Figo ennyimba ekyo kiyinza okuba ekituufu naye ate Figo njagala akitegeera olwaleero nti Figo ekola nga bandi tefulumya luyimba nti gundi afulumye ne gundi afulumye ne Nantumye afulumye nga byabadde akola ki bo bakolera alubamu wamu neberamu amaloboozi g'abantu bonna nga bagikoze nga bandi Figo era alubamu yaabwe toligisangako ng'eriko nti Matovu afulumizza ki kubeerako Figo bandi kitegeeza bo batunda brand eya Figo ki era kyekigiyambye okuwangaala emyaka gyonna gyemaze ana nti ye ebeera bandi tetunda muntu gojja n'obeerawo n'oyimba ennyimba zo naye ng'oyimbira mu bandi yensonga lwaki Figo bandi era njagala abawagizi ba Figo bandi mukimanye nti eyo bandi eyitibwa bandi njagala nammwe abatamanyi abalowooza nti owulira nga oluyimba lukuba simanyi Nantumye ayimbye ono ayimbye ennyimba ennyingi ezo si kyekikulu naye bo bali baagamba nti tutunde package erimu amakulu zekangu ekyokulabirako manyi obutamanya abantu bannayuganda bazinzeeko nnyo nti waliwo omusajja mwita Steve Jean oyo abasinga tebamumanyi naye osanga abantu nga boogera bwa Balamu boogera ku baani naye nga boogera n'omanya Steve Jean ebintu by'alina nebiki byakola osanga alubamu ya Steve Jean ebeera mu supermarket ng'abantu abagigula ayinza obeegula emitwalo ebiri neweeri Wamala bwe yali kakali gyekiri David gyagambye nti waliwo kilasi nga nyo music ne bwomayinja ne bwoyimba n'okunkumula ennyenje ngagamba ate mayinja yani nze naliko ne mayinja nga tugenza abantu mu dduuka eyo Kampala Road musajja mayinja enyingi yayanje naga nze mayinja alo nati musajja namubuuza gwe wayimba makanika wange oba oluyimba olwo makanika wange maaluya era mayinja yavaayo ng'akutte ku ttama omusajja waddukuma maduuka ago tuli eri mu Kampala Road twali banoonya suuti omusajja mayinja yavaayo nga kimulumye nnyo nnyo so Figo abawagizi baayo obanga yafulumiza alubamu yakoze kirungi kubanga nebogenda wali ku bumuli osanga omuntu alaba Figo nga yoyo tubadde wano ndugamba buliko mu nsonyi okulandaga ennyo twagende bwassale emirundi n'emirundi naye assale yatuuka n'agamba naye Figo yo nga tejjako wano yo terina bizibu muganda wange Moses Matovu lwaki tejjako wano Figo yo terina bizibu Figo lwaki tekola ki tejja era Figo yagaana ogende wagenesa kubanga tebagendayo nga muntu bakolera wamu ng'ekitole mwebale nnyo mwewedde abatulaba ku program Mbozi Kati Duncan kujja nga tunagenda mu maaso nga 14 mukolo tulina okumanya era bakyali baffe na Oscar ngambye agatubulira ebyokunywa ne Olga ne Ruth Canada n'abalala bajja kuba bagira Mbozi okukyakala ku Lwokuna onakonna mujja kunoonya Duncan some namba mujja kunoonya abawagizi abaagala okujja okutwegattako ku olwo n'abaagala okutwongererezaako okutuyambako mujja kuba munoonya ku WhatsApp ku 0787 19 24 kyenda mu mukaaga gwawulira nga oyagala Emboozi mu Kati n'okubeerako naffe nga 14 naye boogere nga mwogera ku mukolo amanyi okwogera ebirala oyogerera WhatsApp genda maaso genda maaso abamu kuba okutuyambako amanyi newuunyiza nnyo nga tuli ku panel omuntu agamba nti Figo bandi yakoze ebyokufuluma alubamu ngenda kuwa ekyokulabirako kimu omukulu wa Yiki Band ali mu myaka gyaffe oluyimba lweyazizeemu olwabbanga lina lwaki yaluzeemu kubanga kyokka muvubuka nga era wa myaka faluko lyagamba naye nkuwayo oluyimba lwa Chameleone lweyakola na Figo band abakyala mubaveeko niba giriba emyaka 40 genda kuba lwakabiri kuba ne bwolusamu oyinza okulowooza bajjo kitegeera naye nkugamba ekirala nti muganda wange waliwo shebeera mwaka bagiyita tugende mu kikajjo ekyo ya bbeeyi
Serena tiketi yasookerwako ya mitwalo 10 emmeeza miliyoni 3 kutta kule kyangamba wano kizibu okusanga omuntu ng'agamba nze mbadde nteesa nti bintu bye twogerako oba tomanyikiriza kikola kya endonga afiriko gyeyina nze ndi muvubuka naye nga afirika fomeka atadde wali endonga n'afirika neteeka Serena endongo samusena kuba endongo omuntu gyawuliriza n'atuula wansi n'amanya nti bano abasajja bayimbye Afrika ofunga bawagizi ba Afrika bwe tuliwulira nti waliyo alubamu ya Afrika kasaawa zino muganda nsinga bakenca ne bagamba nti Afrika yatadde alubamu yayo alika ngeze ku shoprite wadde yagenze ogenda tukola saa 10 nga tezikyaliwo nga alubamu bamututte omanyi tutte so nze mbadde ngamba tulemenga okwogera ekimu nga tekitegeera kuba nze neliko n'omusajja waina nagamba mukuwummula kwange nasigale nga nnyimba naye nga ninga bwe gwagamba nti ayinza okuba asinga Afrika yonna jike nyiri ng'omuntu yegomba gamba negomba okusingala nga ninga okay Bad Black yafunye obwambasada mu university aba university bagamba nti simaisi ambasada Bad Black bazose ne bagamba bamuwadde ambasada naye university nevaayo neba ngeringa eyagala okubikola ki byepena neva lukosooka n'obuuza mu byonna okuba ambasada w'ekintu kyonna olina kubanga ogwa mu kategori ekyokusinziira abo abakulu ambasada kikyoliko so nze nafuna ekirowoozo ekigamba nti omanyi Victoria University nebadde n'amawulire mangi mu bbanga ettono twasooka ntuwulya bakutte vice chancellor simanya gundi eyaggwako na Uganda biki mbega kasasiro oyo yenna njagala muyita kasasiro kubanga dakiika 2 tuwulira ate Mwami Gashumba yabiwaako amagezi simanyi ono nabeera naye muganda with all due respect jempa Mwami Gashumba n'avaayo n'agezaako mu defendinga biki naye nga ensonga gye bawe y'amaanyi simanya gayi simamuvandimula mutego owulira kakati dakiika 2 tugenda okuwulira ate Bad Black bamuwadde obwambasada twebuuza mu bantu bonna mu brandi zonna mwanyinaffe saagala muyisaamu maaso Bad Black naye mu bantu bonna boonoonya ng'oyagala kutumbula ebyobuyigirize Bad Black yasanda okuba omwambasada ekitegedde nonno nze nyina ekirowoozo ekigamba Victoria University nerayikaire ebintu byeyagala okuyisaawo bye tutamanyi era kyova olaba enoonya amawulire ganno gonna ge tutamanyi era munda tusuubira nti waliwo ekintu ekiri wano balina bye babikkirya naye down the background balina ebintu bye baagala okuyisaawo so nze Victoria University mbagamba ekigambo kino nti byonna bye mugezaako okukola biyinza okuba tebi interest z'abantu omutegedde mu bantu bonna balinoonyeza omuntu asobola okuba nga ajja mu kifaananyi ekya academic oba ekya university ne bagamba nti tufunye omuntu muyivu ali mu bantu kale otegedde abeere feesi ya university tosobola kukeera ku machawuzi criminal record Bad Black zayina record zayina embi prostitute simanya yabba ssente simanya convict nojja n'ogamba abaana baffe betwagala okugenda mu university n'ogamba Bad Black efeesi ya Victoria University so ekifaananyi batulaze ekifaananyi ekimu mu ggwanga lino n'abantu abalowooza ku byensomesa oba ku by'education nga tuli mu mbeera neyokuba crisis tuli abaana baffe batudde waka bafuna embuto myaka 12 bafunye embuto nokeera ku macha novayo n'ogamba Bad Black efeesi ya university kiswaza nnyo mu ggwanga lino kikyolaba kakati manyi olwekyo kibaganja kiba kikuyinzeeko bwetuva ku mulako lwali omugenda okuddako mbadde nti ateese gula kusijja kuteesa waliwo ekintu omuzungu kyayita unconscious bias kakati unconscious bias kitegeeza kankimenyemenya abantu bakitegeere bulungi waliwo ekintu ng'abantu bakyetamu nga ne bwe kiba kyalireese ekintu ekyamakulu naye babuuza ani akireese nti Bad Black oyo ye mubi oyo ye malaaya ng'alina ebintu ebyamugendako abantu ebyo abayingira mu bwongo ntandise okuddamu okwekenneenya omusajja oyo owa Victoria University nsooke mwekenneenya bulungi oyo gwe baali bakutte chancellor wawe vice chancellor omusajja ono yalabika alina ekizibu kubanga ffe twamumanya nnyo wano nga bamukutte ne bagamba nti ali mu layini y'abavandimwe
era gasumba yalina omuwolereza abavandimu abo betumanya obulungi abamu abatunyigiriza wano kakati bwatukwata badibula noga nti efesi ya university asuubira okusomesa omwana afuuke nga badibulaka anti omuntu gwe bayita ambasada w'ekintu aba alaga kyekifaanana tukitwale nti ekifaananyi kya badibulaka kyekifaananyi kiri mu university eyo kitegeeza yabakulimino nga bali abasajja baali bamukutte tetwebuuza kubanga badibulaka y'omu ku bantu ababadde mu misango egy'amaanyi ekyasinza okuneewuunyisa nga yewako obujulizi ye yennyini ng'agamba nti mujja kulaba badibulaka mugambe nti yabbako ku bukadde buno obwa $1 mujja kulaba bamwanjula wali neŋŋamba kiki waliwo ekizibu badibulaka tasaanidde kubeera fesi ya university senno nga nawe tubagamba osinga ebintu ebimu bijja ku bantu n'etunuulira eggwanga bw'otunula Uganda yonna bwezitambula ng'emwami Museveni omulembe guno nti abantu bangi nnyo ababeera mu bifo bateekeddwa kukola kubeeramu badibulaka okubeera nga ye ambasada nga ye feesi ekyo sinza kyogerako nnyo kubanga Uganda abantu bangi nnyo ababeera mu bifo nga mu butuufu se balina okubeera kankwekyogera waliwo omukwano waffe yali aggulawo wooteeri n'ateekako ekifaananyi kya kapere ng'ali emmere naye nga kapere ye mulungi okutunda bizinesi tetuseka naye ye bwe yalaba naga ndi njateekamu kapere kuba bajja mutunuulira nnyo bagambe nti ente yekutte emmere oba zike ye n'amanya ekyo kijja tunda kijja kukola kati abantu bangi ababeera mu bifo nga tebateekeddwa kubeera mu bifo naye omulembe gwa mwami Museveni bwe gutyo bwekola ki era neebaziza nnyo omwami Dankani bantu mwami wani oyo Debi bantu bangi nnyo tasobola kugaa nti awo sisobola naye omuntu obanga omulama aba kivuddemu lwakuba nti tagivuddemu naye kyayogedde nange ni fakiti gamba nti nze mbadde musingako okulengera nedda sikutegeera nemanye engeri ezizakola Uganda nga bwe zetambula abantu bali mu bifo basi balina obiteekamu nogamba ono ye gundi ono ye maneja wa kino olaba omuntu gwe bayita maneja w'ekintu gadde ate yenyininyini asaana kuba maneja wakino so ye Uganda yaffe badibulaka bwati kuba nekyebamuwa kiri ng'akuba kyeyali ayomberako mu covid balamu avudde eno agenza ate atulimi ng'olaba nti badibulaka era gwe bawadde kugamba ebintu bya Uganda byo byakubuzaabuza bwe bityo bwe biri naye tugume naye aba university wadde eggwanga lyafa ate munammwe mubeere nga temufudde nnyo bwe muti kuba mmwe bwe tunamu essuubi buli muntu abona mukisa nze nja kunenya nnyo aba university yes mbabuuze bwe mwalabye nga bawala baffe beetaaga okujja eyo nimba musindikayo ku kinga ambasada we badibulaka ezo musindikayo ku kintu kimu genda weetunde bakuyigirize beetunda obagenda bakuyigirize bwe babba badibulaka kyekitamukirizibwa kubeera fesi ya university bw'otunuulira ebikolobero bya badibulaka temuli mu kikolobero kizimba mwana muwala nga y'omuwala era omuntu owaye mbadde wane badibulaka oleja kugamba eyatunda oba ono yabba sente oba omuwemuzi onfuna oba nawemula okitegera omuntu aba kyadda mukama n'agamba nti bucuucu bwa gundi oyo nze sibulya gundi oyo alina kasayizi katono bwe kati n'agamba nti nze nina bwaguuga kati abambasada wa university nze gyentwala muganda oba gwe gyotwala omwana we kiba kitegeeza nti aba university bagenza okukola ekintu kino nga tebasoose kutuula wansi kwekubuuzaamu nakumanya kye bayinza kukola wakati folumu abaga nti owaye muto wasomera wanti ana mututa ku university ya gundi agungana bwaga tujja genda owunzi na badibulaka alina akalandira kali mu kutambula banoonya engeri gye bamuzimbamu omuwa ekifo ekirala kimujja okunoonya mu maaso ate ne badibulaka era kyendowooza waliwo ekifo gye bajja omuwa era naffe tujja muwagira kuba naffe tukiraba kyalina ebifo byasaana basinga bakerenja ne baga nti badibulaka ye pulezidenti w'abamalaaya
ekyo teryasobola kimugobako teryasobola kimuwakanya era nze ndowooza kyeyandikoze yandibadde anoonya projekiti eyo wano mu ggwanga ebintu ebirala byonna n'abivaako n'anoonya mbadde ntya nga ndi pulezidenti w'Abamala Badi Black muno mwaliira ojasanga ayiddeyo munene ng'anoonya wa muteeka ani yakoze ensobi era muganda nga alina statement gyakoze nenjijjukira nga tuli mu kugamba abantu bagende bagemesebwe mu covid ono anti maama waffe yali mukala yakuba akalango naye nga bajjawo akalango ka maama waffe Sylvia Najinda ne baleeta Badi Black netulya nga tuswadde olira nga bajjawo akama Sylvia Najinda maama wa Buganda ne baleeta Badi Black naye nga ayogera ku nsonga zizimu so bannaffe bantu bagamba balime uliriza bantu balema lwe betutyoboola ebigambo bino biwulize Faruku tosobola kuddira education system gye tunoonya nga tuzimba baana baffe okubanga bafuuka abantu ab'ekyokulabirwako Faruku waliwo omuntu gw'ogamba nti ono avudde ku level emu najja nga akyuka mutegedde nafuuka omuntu eyeebuzibwa kubanga abantu babadde ne foundation nga si nnungi najja nga yeeyubula n'akola ki n'atereera ne Badi Black asigadde muntu omu ate ayongedde kwonooneka atya byeyakola bumuvannyuma luli ate kati bw'ajja mu kamera amukola bumokozi otegedde so twali badde tusuubira nti baali badde banoonyayo abantu university nakyeyisaawo university oyo omwami eyeeyita Simaba Vandi mu mwami Gashumba with due respect gyenyina eri mwami Gashumba gwalwanirira oba gwagamba simanyayo yamumanyiko bannaffe nga ebintu byabwe ebyokuba diversion buli kaseera balina diversion baleka balina ebintu byebaagala okuyisaawo nga babiyisa mu university Faruku mbadde nyakutereza muganda katononya Faruku katononya nakimanya otereza muganda wange nze omulimu gwa muganda wange Badi Black gwakola gulina abagogobezi alina audience ne maama n'abagereka alina audience ye so nze ekintu ekitwala n'omulimu awulira ekitwala n'omulimu nze siina kintu kye ngamba ku muntu ku mulimu omu alina audience ye bwe kibanga vice chancellor ku bukugu bwaliko n'obuyivu bwe nawulira bamutenda nga be yayinza okusalawo n'atuula ne banne okuwa Badi Black okubeera face ya university nkizaayo mu kintu omusajja yakyogera bamuyitanga Kiseka yafa ekitanga Samusoni Kiseka yagamba nti abasoma bangi kakati abantu abo bayivu naye bayinza okuba tebategeera kubanga omuntu omuyivu okutegeera kyanjawulo n'okuba omuyivu kyanjawulo ayinza okuba nga yasoma nnyo naye nga okutegeera kwe si kituufu wadde tekirimu wadde ettondo ly'obutuufu kati Badi Black kuba Badi Black bwe agenda kunyonyola neera agenda kwogera university ky'omuntu atwaleyo omwana we Badi Black be bakazi batulina wano bakireeresa batategeerekeka abalina agasanga aganene yennyini asiiba mukola agagamba wano wali nze omukisa gwe nga bwe ye gwafuna ngumulekera naye ate si kuba kyakulabirako eri abalala university ng'egaba nnyo basali nnaku zino scholarship by the way Bloggers Association twagiwadde sima bursaries 20 otegedde so bano bannaffe tetwagala batusiriwaze nnyo byonna ebigenda mu maaso tubasaba diversion zaabwe twazimanya bakola nnyingi basigale mu diversion zaabwe tebasiriwaza ggwanga lino Faruku kiriwo ekiti tebasiriwaza zigabibwa scholarship siba si ku bitulo lyawukka kati waliwo abaana abagenze abaana abafunye sikaala z'obusiraamu nalabye kibaate babatisse ne bakola ki ne bagenda kakati sikaala zigabibwa abantu wangi era zi university kikakatako kugaba sikaala kubanga zizifuna kyekola era nezizigaba naye ekyenjawulo okuzigaba tetuwakanyiza n'okuziba babuloga abalala abasobola okweyongerako ne bagenda ne beeyongerako nakyo kituufu naye enjawulo ani gwe bataddewo nze kinnuma ku Bulaaka era mu mutima ki tugende ku baana bannaye ndabye ebifaananyi by'abaana abantu bafuna embuto kyekireese ekizaayo gavumenti yaffe ge makungula geyagaliza omuntu wa wansi ago ge makungula gavumenti yaffe eyawano eyagaliza mufunampola ali wansi kubanga nga bwe nagamba nti nze mwana wa sisita wange ali Kenya nsoma kiba kitegeeza naffe wano twalina okukola ebintu netugenda tusoma kitegeera nti saa zino kyati oba erimu abantu 2 kitegeeza waliwo nesomero esobola okubeeramu nti gavumenti mbadde nsaba mu mutima mulungi kino mukikoze era mwebale nnyo
covid tumuwonya naye mutuyamba abaana baddeyo okusomero Faluku omwana yafunye olubuto waliwo 12 ne 13 ebifaananyi byendabyeko kitegeera abaana abo omanyi omwana bw'abeere waka n'obudde obuwanvu omuzadde atuuka nabukira tuli mu dduka noonya 10 kitegeera omwana atuuka n'afuna emikwano yali akoma wali erulinga asoma ng'alina obudde bw'ebitabo saa zino tabunyina kitegeera ojja musanga kibuye yasanga abaana b'emize emirala bwe kitegeera so nze ekiteeso baana butagenda ku ssomero na gavumenti yaffe kosulyewo bwannaggamba mawa ng'ogamba ki abantu bagamba bino byaliwo ebintu bino biri emirundi ebiri naye ng'ensi ekintu ekisingira ddala okuba ekibi ennyo nze ku lwange kyenteekako essira era nekyeŋŋamba bannayuganda n'abawuliriza wayo gavumenti ya wano tokyalina kyoyinza kugamba nti ojja kigiteekako ekikukolere gavumenti teyina mulamwa yaguvaako dda emyaka ndowooza nga 10 eyise kubanga bw'onodda onoga nti gavumenti olw'okuba omwana yagaana abaana okugenda ku ssomero gavumenti ya wano tumanyi bulungi okugaana okugenda abaana ku ssomero erina ensonga zaayo yo zeeyisaawo kati gwe tojja kugamba nti gavumenti olw'okuba yagaana abaana okugenda ku ssomero n'abaana obaleke bakole ki bataayaye olina okubeera gwe omuzadde wennyini n'obeera n'empisa n'omanya abaana nze kati kankuuya amazima aga Katonda nze nnyingira ewange essaawa 7:5-6 ogw'ekiro naye akadde kenfuna oyina akadde kenfuna nakadde kenfuna anti kakati mmwe anti wuliriza ate kakati omanyi era nja kufuba nnyo okulungamya eggwanga omuntu ali mu gavumenti wali wabyeyo minisita ayingira nze ndabagundi awo ayitawo ssaawa 14 lugundi nagende we neyeba otegedde yali muki mu gavumenti ani anti mumpe gwanze nkwadde minisita gwemanyi nti ewuwe nze mmanyi ofiisi zibanzigala omuntu ali mu gavumenti n'agenda neyebaka naye omwana kikwata kugwe omuzadde nga tonamutunuuliza gavumenti kuba gavumenti yo yafa omuzadde n'omanya omwana oteekamu bunyotya nze wange nvaayo essaawa 4 newe nvaayo essaawa 4 soka tuba n'abaana nembabuulira ate bwe nfunayo akasente nga Faluku okampadde oba omulala yenna ng'akwatako emitwalo 2 nga ntigamba omuwala wange nti omwana omanyi kirabanyizi Shadiya nti essente ezo beera nazo mu nsawo nangamba ati lwakiddali kyabuno obuvukavuka obumanyira ku kyalo okutunda capati kayinza okulaba ne kagamba capati kwata capati kaba kalina ebigambo ekagala okukola ki okugamba so gwe kagambe nze nkugulire omwana owange tasobola agenda ku dduuka kwegomba soda kubanga mubwavu bwange naye amagezi gange muteekateeka nemugamba emitwalo 2 gikubeeremu bwona oyagala kino kikole ki ensonga y'abaana okufuna embuto abazadde nabo bateekayo obulagajja waliyo abazadde abanywa omwenge nanywa omwenge bwolunywa omwenge nagweri nayogera ebigambo bitirivu kati waliwo ekivubuka wane waliwo ekivubuka kiganda kyono omubaka wagundi owona omubaka ono owanuku kibeera wano osanga omwana omutolikala ako kakalu simanyi singa kiri wano nandadde nkirangira kibeera wano ekivubuka bakiyita mondi kiyitawo obwana nekiyitawo nti ako kakulu kwegamba ebivubuka ebyo bwe bityo mu gavumenti si egenda okujja ebivubuka nabyo biddemu empisa linda kutobolereza otunya abaana bafunye embuto be baana abasinga bamubyalo onfuna be baana nga mama asomuleka ewaka nga kuba takyagenda kusomera luya mu 10 kusomera nga asomuleka ewaka mama we nagana apakaseki nga tasobola muteekako mukozi otegeera wabula luli omukozi we yali ssomero otegeera be baana bola anti kyenjagala Dankani ne mu kyalo omuzadde tulako n'omwana batuula ti bw'oba ova ewaka tula n'omwana gavumenti okitegedde ebivubuka biri wano era nze simanyi oba nsobola okukolawo ekitongole kigende nga kikwata obwo obuvubukavuka osanga omusajja omukulu noga naye kano akaana si kaganda ke akaleesi katevuga ekyamisana ensobi erirudo ebyensoma byonna mu ggwanga wano bitambulira ku gavumenti naye Faluku gakya ekizibu ekyo gavumenti yafa nyina akatabo ke nasomako nga akatabo ako kagamba nti making money is killing your business omuntu bw'oyagala okukola ennyo ssente osobola okwonoona bizinensi yo naye bizinensi eyo neefiira ddala gye walifuliddemu emyaka emingi
kulwakasente kano bubi nnyo banja bubuuzemu ne kamera omulabe mwana muto kituufu takyasoma covid yajja namukwatiyewo naye muvubuka nti yajja ewaka ate kumulagira kwambala mini kumanyi Faruku omwana yayimirira awo omwana muto ali myakayagamba banne nze nyina akabina mwana muto enkuba eno gambye tukoze mumanya abalabi kati awo wasangire mumondi ekyo gavumenti era yekivunanyizibwa ali myaka nga musanvu omwana okuzimutandikira waka kuba gwobeera n'omwana wo ebbanga ddene okusiga gavumenti essaawa yayo kituufu obulwadde buno bwajja bweru ne bukusaamuka abaana naye bunaffe bano abazadde buno obudde tufunidde obudde okubeera n'abaana baffe nga tubateekateeka nga tubabuulira ebibi ebiriwo n'ebirungi ebiriwo omwana omulaga tulwadde weebuli n'obulwadde bubanga weebuli beera ewaka obanga oli waka yambala bwoti naye Faruku omwana afuluma ewaka najja kati bayiwa ennyama gyalabye empya ngo blouse bagisibira emabega nekola ekituttwa ebanga kundi naye ngaafuluma waka taata waali maama waali n'atambula n'agenda nga taata oli awo osiisa olinga sikibudde kana okubuza tukozesa ku gavumenti kituufu gavumenti eno nze nga nze omu sijagala olw'ensonga zange zisiira kyenje sijagala naye naffe buvunaanyizibwa bwaffe Faruku ku mwana we essaawa yo Faruku osanga omuvubuka ng'alina omwana ng'omwana ali namasuba omuvubuka asula kireka mama w'omwana ali bweyogerere ng'omwana bamulekera busiga lwe yamuvunaanyizibwa tamanya buki kyalidde era Faruku oyegereza abavubuka basinga balina abaana n'omubuuzi abeera naye nsonga ati maze omwezi nno nga gumu nga simuwuliza kakati obuluvula nsi bwa gavumenti feffe nnyini Faruku omanyi nze nakulira mu kyalo naye nze lumu nali nvaawo kusooja esigenda kwerabira nali nvaawo ku ssomero nensanga muzeeyi wafunyaebigenzi ngaali kasozi asirika gaali agende ne muyitako buyisi nelutunaganga muzeeyi yatuze galipooti omwana ampiseeko n'atambuuza ne bakuba emigo naye Faruku ono essaawa yayo nogaa n'osibwa lya ku mwana w'omuntu ng'omwana Dankani aganye okubuuza mawa anti ani awo ani gwe tumenya Dankani mwennyini oba gavumenti ani nze Faruku ondaba nze mutaani wange Derek n'angamba mbu yakuvuyesa okubba ne mutano okumutta ng'akuvuma atya naye naffe abaala tetufuddeeyo anti kati gavumenti essaawa yalira omwana bw'abanga asobola okufulwa mu nnyumba ng'asibye ekkundi emabega okyatukoze bwemanengera kulaga abamu ku baana wano mukwane nga tukutte feesi ole ku baana nga bwana myaka ali myaka 6 olabe ennyambala gy'ayambala yewaana n'akabina omwana yali awo n'agamba nze temundaba nnyina akabina naye ng'akyogera mwana muto olw'okuba nnyina abadde abeera bweru eba wafawo nnyina abadde abeera bweru yajja n'engoye omukyalo ngoye lwayambala n'omwana lwayambala yakola kombini okutali musango naye nga w'omwana ofuna ennyamba gy'ayambala gifakiriza sikira n'okuyita taatawo nejjo namuyise gye wawadde opate y'abaana bagala kali kawezewo emyaka 2 bagenze katuyekomeo nempulya nga kinnumye nnyo nemuyita mugasooko obuuza oyo omwana muwalawo omuyita otya naŋŋamba mugenyi yajja kukyala nimugaba wabanga yajja kukyala kati gwafuga ewaka oba yafugawo naŋŋanze siza kuye nemugale katengera omwana wayambadde ng'ayambadde empale 2 munda emu ya bbulaaka endala myufu zirabika emabega asibyeko akatuttwa ayambadde empale enika 2 kakati nagenza okulanga kimazeeko nnyo emirembe nga mpula nyankwata omwana mukuba mutuka mugenda vudde muyita wayeri nemuganda ekyo ekikwakaza nengamba eyo ddembe lyalizeevulira nemuganda aba oyambadde empale 2 munda lwaki anti mpulira empewo njagala kubeera nga mbugo naye ngaomwana akiŋŋamba ali myaka nga 13 14 Faruku tunenyani nga muganda wange Devi bwavudde waggulu ng'awunzika ensonga eyo abazadde naffe tunenyezebwa naye Faruku omanyi pandemic eno embeera gye tulimu tebangawo mu nsi yonna otegedde embeera gye tulimu ssaawa zino kubanga pandemic oba embeera abantu okubanga tebakola n'embeera okubanga ekyuse yakoma okubaawo omuwaldi w'otulowooza ensi yonna bwe yafuna ebyekango ate teyatuuka wano nga bwe tuli mulundi guno so Faruku emyaka 2 okubanga abaana tebasoma abazadde tebakola economy se abantu ebyefuna bisse tebakyalina na kyakulya Faruku nze njagala okeremu ku makyanga tolina kyakulya mu nnyumba nyenjala ekuluma obwongo bwonna bukuba kunoonya kukyozza mu lubuto
so abazadde mbanenya naye ate njagala mbanenye ku sayidi endala kituufu obugunyifu bw'obwana butandikira waka naye n'embeera eriwo tugyeteekemuko ng'ogamba saawa zino nange ni mu mbeera eno noonya kyakulya landiroodi ammanja ennyumba siina kyakulya abaana siina kyembaliisa Faruku njagala otunulire abaana abantu bameka abalina amaka gaabwe nti omuntu alina ekikomera kye maka ge tubeera ku mizigo mutegedde ova wano oyawulamu ne neiba wali olisula mu karuumu kamu osala na kateni n'abaana kati embeera eriwo omuzadde akeera ku makyanga ayagala kunoonya kyakulya kyanaliisa baana nayingira ekibuga naye nekibuga kyayingira tewali kaki suubi lyakufuna kasente abaana n'abaleka ku baneiba naye neiba ye ayina engeri gyakuzaamu abaana be ey'enjawulo mutegedde tunenyani kati so embeera gye tulimu Faruku gavumenti ng'ekyaliwo embeera gye tugamba nti tewali kyakola abantu tewuliriza embeera yonna eno eya covid tukkiriza nti yalibadde weeri oba weeri naye bannaffe abatukulembera bakoze eki abaana baffe baali badde badi ku ssomero emyaka ebiri Faruku gwe njagala kukubuulira omwana ng'omuyinaawo tolina kyomuliisa landiroodi akubanja landiroodi akonkona Faruku tolina kyosobola kukola nga tolina peace of mind otegedde obwongo bwo nga tebuteredde n'omwana akulema ogunjula so batinetsaba malirizeeko dakiika emu so nze guno omulanga njagala gukubira gavumenti amawanga gatwetoolodde gasomesa abaana Faruku abaana emyaka 10-12 kasomwana nga batuse menstruation period bonna bafunye embuto so gavumenti etukkiriza ereka abaana baffe basome otegedde abaana baffe basome babaleke bagende kubanga covid tugenda kubeera naye emyaka gyonna tagenda kuvaawo gavumenti gyokabidde ogirabidde bwerabisi anti gavumenti eno ogiraba eriko tebagirinda era terina kyesobola kuyamba anti senga twagirinda wano ku mmere netugaba tulinde batugabire emmere nga batugalidde mu mayumba senga twafa yayisaze tena twafa tulina kwerwanako ffe nga ffe n'okulwanirira ku baana baffe okulaba nga tufuna omutendera ko tubateeka weewaawo ogw'obuyivu guyinza okuba guganye naye tubateeketeeke mu nteekateeka ennungi kubanga ngenda kubuulira obuyivu wano gavumenti gyesonyiye ina kyalina kyesobola kukola olw'ensonga bo bannyini tebayagala baana mwabo babeere kyemwagala babeere bo tebakyagala kakati kitegeeza tulina kwerwanako fe tuteekateeka abaana baffe si bukyayi anti ngenda kubuulira mu mawanga agatwetoolodde abaana basoma nabo bakimanyi n'abaabwe gye bali basomerayo okitegeera kati abaffe kati egyo emyaka ebiri bagise naye ng'ate bakolaga nti bagise tebafaayo wadde anti ngenda kubuulira ekyasinga okunnumanze bwana Faruku okuddira okugamba nti ebibanda bya zaala bikole kasino ziyingiza abantu abataliiko limiti n'ogamba abaana bo tebasoma ensonga y'abaana batujunzika nanjagala abaana bafunye embuto bannayuganda bonna abali abaana bazadde bannayuganda bonna abali eyo njagala mumanye nti wamma sagala muntu agamba gavumenti eno tekyaliwo eriwo nga kisiikirize gavumenti ova n'ogyekwasa obulwadde bwa korona wano bwajja singa twagamba nti ne gavumenti abantu abatannagemu abantu abatafunye ddagala lya korona bangi bayitirivu essente za nabbanja wano abatazifuna bangi bayitirivu baleese emiyoga wano essente zonna tezikola kimanyizirirwa kakati oli bwakerenya n'agamba mbu gavumenti kitegeeza omanyi kali kankubuulire omanyi nti abantu abaavu bangi naye olowooza obeera omwavu olwoba gavumenti ekwavwaza ng'ogenda kubba singa oyo David ava mu makomera kuba mwavu gavumenti emwavuwaza olw'embeera gyekola nange mwennyini osanga sigale tuba makomera kubanga emirimu gyaffe bagisibye ebbanga lya myaka emeka batusibye emyaka emeka si ebiri nebiri tukola naye twali tubbye kati oli wagamba mbu olw'okuba abaana tebasoma balina kufuna mbuto ekyo kikyamu abazadde bennyininyini n'omwana ng'olina okuzeekuzeemu omuzadde wo tomuteeka ku nninga tomalaamu maanyi muzadde wo kubanga bambi kati ali mukulowooza onoddayo otya ate gwe ofuna ebibuto so nze ngamba gavumenti mututeeko nzisobola kuva ku gavumenti waffe kennyini lwakuba nti bakituddiyako manye luli wagambanga ffe gavumenti
eka tekikyaliwo temukyali tetukyali Gavumenti obeera otya gavumenti nga gavumenti anedda nali ntumizaako drone nendona omanyi ze kyakyuka gavumenti ekyali nti gavumenti be bantu si mu uganda gavumenti simanyi g'abantu si mu uganda singa kyali bwe kityo singa tuli bulungi obutenkanika naye muganda we Faruku era ngenda kuddamu ekyo kimu nti era nze omusango sigenda kujja ku gavumenti gonenya gavumenti nti bwaba omwana w'e Kenya korona yatuluma ffenna tewaliwo korona yajjanga ono w'e Kenya ono w'e Uganda ono w'e Rwanda otegeera byonna yatuluma kyeki naye bwaba ab'e Kenya basomanga n'abaana bammwe abazi international schools basoma lwaki nze ow'omunaku wansi togamba nti wakiri kirasi ebeeremu emirundi ena nga kirasi bagamba ati amasomero tegalina capacity galina waki wabana isomero lijja kwawulamu bajja kwawula wakiri abaana basomere mu muti kati ngenda kuwa ekyokulabirako kimu wakinemera ku gavumenti omwana agaana akeera ku makya kati kangeze ku mizigo gye tulina ogiraba gino giriwa guli muzigo na guli muzigo gyonna girina abaana kitegeeza balina kuzanyira mu luguudo naye luli tetwabalabanga babeeranga ku ssomero nga ku holide ajja kuvaayo agendeko wajajjawe abereko eyo omwezi gutya gumu adda agenda kusomera ate neri gyali bamukubiriza beera mu bitabo naye kati abaana babakubiriza beera mu bitabo ne batugesa ne bakola ki ne bakoowa nga omwana bwe abeera mu kitabo n'akisomamu n'akisibamu emyaka ene ompulira kyemugamba singa President Museveni yayaga abaana baffe basome nze najjula abadde mu P5 kasinga mu P7 okitegeera kakitegeeza teyeyongeddeeyo singa gavumenti yali yagala abaana baffe basome singa yakola enteekateeka zonna nga zitwala abaana ku ssomero naye yayagala olaba nti abaana basinga bagenda kusoma nga tebawumula na kuwumula nga ffe tubasangayo busa tubasindikira ebintu ate singa balamu nnyo okitegeera naye bo olwokuba tebaagala baffe basome babaawo basoma omanya ebizibu ebiri mu nsi ng'omusajja sokoleke ng'omusajja si musadde kati ngenda kubuuza ngenda kubuuza emiziko gino ogiraba gye nkugambye kati ono yagenze kukola ono yaliwo okitegeera yamuteresezza abaana lwaki oliriza buladi olowooza nga gwe bwafuna emitwalo 10 egya nabbanja golowooza buli omu yagifuna lwaki sokoleka soko nziremu no wulira nsaagala twogerengaado sokoleke nze njogera Faruku egyo emizigo giraba omwana tebalina gye bagenda mulekera agenda muteresa aliwa ono ate noono mukazi watuga omutereseza olwokuba asiiba ewaka alina ekyalani kyewa wali obudde bwe businga abeera ku kyalani nga noonya 10 wulira abaana yabalese wano timukole kino okitegeera abaana ne bavaawo ne bagenda wa abaana bafuna njagala omusajja ono abe muntu mukulu olaba wooli okwata omukazi nga abadde ayambuka n'omugamba tukkirire n'omubuzaabuza n'omukkiriza kitegeera kati ow'omyaka 10 gwe batabuzaabuza badde mugamba Duncan nti omukozi oligoga omwana atuuse mu kugamba nti ategeerera abasajja okuno olutu tali mu mbeera yakumuteresa nti muteresezza wali oyo aba ategeera kitegeeza ovaawo ng'omubuulidde ne woba ogenda omwana w'emyaka 10 so si omwana w'emyaka 10 oyo aba tali mu mbeera omwana w'emyaka 10 ono afunye olubuto wa myaka 10 omwana w'emyaka 10 bamuteresa wulira bw'omuleka wano ogamba neiba ondabira ku baana bawe kuba aba si mukulu Faruku campaign information mawa njagala ategeera ebigambo bino nti ensi ezituwa obuyambi zamanya embeera gye tulimu ne zituwa gye bayita relief oba ssente ne zijja owulira Faruku bannaffe saawa zino tunafuna naddagala lyonna litukuze wabula batuwa buyambi batuwa donation naye ng'ezeddagala zafuluma ssente zonna baatuwa ezirabirira abantu baffe nga bali mu mbeera eno kubanga n'ensi endala bakikola bannaffe ssente bazifuna baziyisa sente zonna bazibba bubi kakati mwami Mawa njagala mutegeeze nti abantu baffe omuntu abeerawo ng'apangisa akaziga ako nga talina wadde na kyakulya wadde hafu y'akawunga wabula akeera ku makya agenda anoonye akawunga ajjalisa abaana be kakati Faruku obwongo obutalina kyakulya tosobola kukuuma baana ng'abaana bali awo enjala ebaluma olina okufayininga bwe nogenda noonya akawunga balya so omusango gwonna gudda eri gavumenti kankubulira ekyo saawa zino olwaleero gavumenti mu myaka ebiri gye twakatambula ne pandemic eno
tetunnaba kugema abantu bawera bukadde busene kubukadde ana mu naye ng'abantu tulinga obukadde 50 kakati abantu abukadde 50 tetunnagemako obukadde buwera bumeka naye nalabye minisita ng'ayimidde ku fulo ya palamenti ng'agamba bw'ati okugema kugenda kubeera kwa mpaka togenda genda mu banka nga talina kakonge kagemeddwako tugatandika oyimiriza takisi abatali bageme tebakkirizibwa kuzirinnya kati nembuuza anti eddagala teririiwo abantu bannawe anti uganda tuli abantu omukadde anti abantu balina miiti bagamba mbusimalirimu abantu bagemebwa abantu abasooka okufuna jabu eyasooka bamisinga jabu endala zonna ezaddako ng'eddagala terikola ki teririiwo olwaleero gavumenti anti faluku bankubuuzi ng'oggyeko tugamba nti kati temukola musibe amaduuka tubagalidde tubagulidde muddeyo kusaawemu kikyolaba gavumenti kyekozeewo kikendeeza obulwadde buno kyoga nti eyambye ku bantu David wamma bano bagamba nti gavumenti akati buli muzadde era kinyinza okugonga singa mukama ati lwadde luno nebukendeera manyi maama nabagagera ekisaakaati nja kusaba buli muzadde ina atwala omwana kuba muza yekyasooka gye tukyayina kutwala abaana mu kisaakaati anti faluku abantu basinga faluku nayogedde abaana babagagga obalaba munnanga abali mu gavumenti abaana abo basoma era twakolatusookera ku nsonga y'abaana nave bu n'agamba era bagenda n'okufuna emirimu bo tayimuwe n'aba etuuse kati esaba yaleero gwe omuwejjere kivula nti obonaabona ng'omwana atuddwako emyaka emeka naye faluku obanga watadde kya kino ogiwa abantu bibiri lwaki kirasi togiwa abantu 100 abaana 10 nebasoma ku 7 n'abala 1 ku meka kumunana uva kumusambu paka kawungezi kati sasa faluku kizengina mutabani wange Derek ko video yagenda okujanga ali musine yakona nindi faluku nawulidde ngali mu siya mukaga nawulidde nakujjo nakubira ku Derek yangambe kigone mpuli yanga nasoka nenkubira maama we nemugamba omwana oyo wali awo nangamba Derek era alisoko nembuza era alisoko nanga ali omukwano gwange yamuwadde omulimu atundanga tukangako maloga atunda era matenda gakukenya ifanye mukola atundanga kachina bude ku Derek nemubuza oliridda omulaka tewayambala yoyo nemubuza Derek oyo kyamusobola nemubuza Derek nanga dadi ndi mutawuni ndi mukula nemubuza okola ki nangamba ndi otutundanga ate za kabi nnyo nemubuza okufuna kiralu nangamba dadi bansonyiwe nemugambe essaawa yonna okola kibi nemugambe essaawa yonna odda kusoberanga ataate ekituufu nkuwa ekisiba naye byensoma ate byendi mukukola ndali tukole bukozi ssente mpozi toyinza okuŋŋamba mpozi mpangira ŋŋende dadi kyobanze manyi okwogera oluzungu manyi okuwandiika abaana beetamiddwa okusoma abo bangi baganye mbadde ensiza mbadde essaawa ya leero abaana bwetuba nga twatuuza covid nga yakajja abaana 10 years abaana kinane bagenda okudda ku ssomero abaana bakola wayambadde nga bali myaka emikulu anti abaana bakoye okusoma anti kati omwana wabali sokola abaana b'ebuddo waliwo omwana mutani wa ttaka yaereyoza motoka abaana b'ebuddo balina oluyimba lwabwe baluyimba nno ddanga gino emiribe teginatuuka naye lugamba nti abayimba kuzaala kujagaana abo baabula kati ab'ennaku zino bayimba okuzaala kuba kusiraana kusiraana abaana bakoye okusoma abaana ekyokusoma kyo abaana basinga naddala bakuze abalinga David wagambye senior 4 oyo abaana abasinga bokye bajja kuddayo okusoma ensonga bagezezaako okukola bagadde n'okuserikala ate banaasanga n'abazadde bwe banaasingana n'abazadde nga n'abazadde naye agamba omwana kamuleke kyagambye eggwanga liba lifudde kubanga era kye baali baagala n'owange sigaali mwesi wano otegere kintu ekyo indi naye kati toyina kati sawa zino yebuuza nkole kimbeere mu bitabo mpaka tena ku nsonga za president wayefunamu ate fedde tufuna Museveni yagambye Museveni etteeka lyalirese walirabye teeka walitegedde byonna ekyasoose okunnenyamiza tuyina amasiga 3 agakola obukulembeze bw'eggwanga judiciary parliament oba abakola amateeka ne executive ekulya president constitution egamba gana amasiga gonna buli limu yetengeredde naye president Museveni ne banne
anti nalabye kifu Kigundi omulamuzi omukulu ng'agamba aliko Alfonso Dolo n'agamba nti President Museveni oba President w'eggwanga ye mulamuzi ow'enkomeredde asembayo mu ggwanga. Yani ali mulamula. Otegedde Faruku kitegeeza kyekyo ekyabadde ki omulamuzi yenna omukulu mu ggwanga olina okwegendereza ebigambo by'ogamba public naddala mu mbeera gye tulimu ey'okubanga bannayuganda bagenze baluzinga trust mu bitongole bya gavumenti. Otegedde bakusuubira nti bakulonda mu kifo ekyo osobola okwetengerera ku makya n'ovaayo n'ogamba kooti yeesazeewo kyenkomeredde. So mazirayo ku tteeka lya President Museveni ebaagala okuleeta erigamba nti omuntu talina kweyimirirwa ng'akoze omusango olina ogwannaggomola. Faruku etteeka ligamba saagala kukootinga gundi kubanga ezimu sizimanyi nnyo naye kyemmanyi nti ligamba omuntu yenna alina okweyimirirwa. Ontegedde omuntu yenna bw'akoze omusango alina okweyimirirwa, alina okuleetebwa mu kooti nga tewannasukka ssaawa 48. Ontegedde kakati bw'ovaayo pulezidenti nze ndowooza tageti ya bino byonna erina beetagetinga naddala abantu abali ku opposition ssaawa zino. Anti wuliriza gavumenti lwebanga erina kyeyagala okuyisaawo ekigiyisaawo nga kinyigiriza abalala yo tefa nti mu biseera eby'omaaso n'ababe kijja bakwata. Ontegedde ssaawa zino batagetinga opposition. Ontegedde Faruku naye gye bujja mu maaso n'aba-NRM abamu kubanga gavumenti ya President Museveni ebiseera ebisinga omala ogikolera bw'omala ogikolera bakutumye anti otuuka nsobola okuwa example Kaka Bajenda ssaawa zino olira ali under house arrest naye nga yali akolera President Museveni mu kitongole eky'obukessi. Otegedde n'essaawa zino yavaayo anti amawulire gaayita ku CBS njagala kootinga CBS. Kaka yagamba muveeyo muleme kuddira bijambiya bisiba ku baani ku opposition, muveeyo mubuulire eggwanga ebijambiya kwe biva. Otegedde era n'agamba n'ogamba nti bamuyitaani ono omusajja Sobi yali omu ku bayambi be mwami Kaka Bajenda n'agamba nti Sobi yabula tamanyi na gyali. Otegedde so amawulire gagenza okuyita mwami Kaka Bajenda ali under house arrest olw'ebigambo bye yakola ki byavaayo n'ayogera eri gavumenti. So ekyabantu bano baleme kweyimirirwa abali ku misango egya naggomola bw'okiraba kikyamu. Anti Faruku nsobola okugamba njagala ogenda eruzira ne magundi gonna ge basibiramu abantu. Bw'omanyi abantu ebitundu 80 ku 100 abali mu makomera emisango gye bagamba gye bazza tebagizza bali innocent naye nga baliyo nti babasiba bagaana okweyimirirwa. Ontegedde so abantu bagenda obbazuula nga bazzeemu ne babajeeta mu kooti ng'oyisa emyaka 5. Okay. Sabalindeko Faruku ng'oyisa emyaka 5 mu ne bagamba teyazza musango. Otegedde so gavumenti tasasulira abantu abo. Omuntu amaze emyaka 5 Faruku ali mu kkomera abantu be babonaabona ebyobugagga bye babitwala ebintu bye babibba ne bakera ku makya ne bagamba talina musango kati ali free. Faruku omanye embeera gy'oba olimu nga bagamba oli free after 5 years ng'obulamu bwo bwonna buluuzinze. So tugamba President Museveni ne gavumenti ye tubasaba abantu etteeka ligamba omuntu yenna nga azizza omusango alina okweyimirirwa ne babanga bamuwozesa. Sekirunya naye si byebyo bimu ebyo akati okutta abantu manyi Sekirunya mbaka parliament ekimujja okutta omusango sigenti byakola ensonga naye nze kyenjagala ku tteeka President Museveni yaleese lyali mu kuleeta nze nno njagala liyite munnansi olw'ensonga. Omanyi Faruku seruka amayute bakwata puliriye ng'akola ki? Nze njagala nnyo President Museveni atuule mu parliament ayite n'abakuba byadayise cabinet ng'agenda kuyita abantu be agenda kubawa enguzi bagende mu bantu awo nakusereza bw'omufuzi ayonna. Nze nkimanyi nti essaawa yonna etteeka lino mwami Museveni ligenda kumubaka naye lino lyali mu kuyita era anti nkugambye sereka bamayute kubakwata puliriye ng'akola ki? Etteeka lino lyali mu kuleeta essaawa yonna ligenda kukola ki? Ligenda kumubaka. Wabula ekiriwo nti olaba ebyobufuzi bya Uganda Museveni by'ejabifugamu n'ate ndaba omulamuzi ono yawummula ndozomanyi yali musajja mukulu yadde mu kagaali yagambye ebintu ebiriwo essaawa ya leero byefaananyiza n'ebyaliwo ku mulembe gwa Amin
yagambye ku mulembe gwa Amini waliwo omulamu Kiwanuka ye Kiwanuka Bendikito Kiwanuka yayogera bitegera yawakanya omukulembeze Idi Amin dada nga Idi ayagala bato omuntu Idi Amin omulamuzi n'agamba njeeta bagenda mu mateeka Amini n'abuuza amateeka ge gaani nga nze njokedde era byagenda okufundikira ng'omulamuzi oyo yattiddwa n'agamba essaawa ya leero kati musajja wabanga alese etteeka lino lyefaanagiza ne kiri Idi Amin ng'awakanya n'agamba era Museveni essaawa yonna yeerimirwa kubanga Museveni kyali mukukola ayagala kukwata banganafuzi bana opposition afune wabanyigira nga basaka musango gya naggomola kakyali mu kweseetinga era nolina laba ababaka mu paaliyamenti nga bakyusizza engoyi ne yesterday baganye okuteesa ekyo no si kituufu bali eri mu kkomera infact ate n'ekirala kyenjagala gavumenti eno emanye twali wano oba yali mwami Mawooyi oba yali Nambemwe yagamba nti ababaka mwekalakasite mutuula nga banne baliriddawa ekyo no kyampalisa nti okuba balabye puroguramu eno ne bateeka ebiteeka mu nkola kaakati jja bwe baganye okutuula movement yayisizza ebintu byayo ababaka ba NRM bayisizza awo tebaliiwo ne leero era bagenda kuyisa amateeka amakola ki nga tebaliiwo kasi nandowooza NRM yebisetinga anti omuzannyo gw'obufuzi NRM yakwata omubaka Segirinya ne Sewanyana wemala okubakola nebasiba movement nebasiba kati wemala okubasiba era yeri mukozesa bana ba opposition ye bakube bajje mu parliament bekalakasa bayisewo ebyo omuzannyo gwa byabufuzi bo bayisewo ebintu kuba kyebagala kalina ku bbiri abaka tebatuula nze mbadde nja kusaba bo batuula ate kisooka be bangi nze mbadde nja kusaba abaka basooke baddeyo batuule bafune engeri bayinza okulwanamu naye nga bali mu parliament kubanga ekiddako kyonna balwanya bano abantu abaka ababiri abaliyo mu kkomera naye abasajja ate balina kyebayisaawo ekiranga naffe maaso kigenda kutunyiga nga nabo benyi kigenda kubanyiga Nambemu bwe kikyola amasiga asatu eggwanga kalitambulira esiga eri abalamuzi erikwasisa amateeka legisirica ebigakola mu gavumenti yennyini naye olwaleero ngenda kubulira ekizibu kye tulina ekizibu ekyo etteeka ligamba bwe riti eribaddewo nti Faluku wenkugamba nti oli mukazi ate weetabye emisinde gy'abasajja nze akuwaabidde ndeeta obukakafu obulaga nti ddala oli muki mukazi era webunnema okuleeta ntambule nkole ki mu tayimu eyo wonoonyeza obukakafu banneeyimirye mbe nga nkola emirimu gyange ontegedde kyegamba mbe nga nkola emirimu gyange mpaka wegunanzika nti neetaba misinde gy'abasajja weetaba misinde gy'abakyala naye nga wali muki musajja kati awo nendyoka nfuuka omusalire ekitundu kya kotibeeri kakati omukulu ono ayagala ogijjawo olwaleero wawulyako bakwata Beti Nambooze ne Segona ne babatwala basibire Kaseeseeri emisango egyabaggulwako mulimu egya prisoni nga biki bwe bityo kati abantu abo senga etteeka lino liyita kiba kitambula bwe kiti nga bwe bakutte Basewanyana nga baliko prison babeera mu kkomera tebakkirizibwa kweyimirira oba omusango gutambulidde emyaka 5 nga baba bali muki kakati emyaka 5 mpaka bo we balizuula ntekola ki bagamba mu tayimu yonna gyegumala nga gutambula olina kubanga oli muki mu kkomera kakati etteeka olwaleero abantu bonna abalaba amateeka gano n'abagabaga tulinga anti ababeera ku prison si ba opposition bokka antegeeza neve side anti kankikuweeko Kayihura yakwatanga abantu n'abamaza mu kkomera essaawa esukka 48 Nambemu ekiwulira kubanga emubuuza ani gwamanyi wa gavumenti ali ku prison kankamuwe kagweyo Kayihura yakwatanga abantu n'abamaza mu kkomera essaawa esukka 48 naye ng'abantu beemulugunya nga babuuza abantu abo nga tebajja mu kkooti naye nga Kayihura yepoosi ng'agamba nti zino essaawa ze mutuwa ntonola nnyo tulina bakuumira na wiiki 2 okitegeera olunaku lumu Kayihura baamukwata ne bamusimba mu maaso Gaguti bwe bamusimba maaso Gaguti Kayihura ensonga ze yawa ezimu kukweyimira yagamba nti maze essaawa esukka 48 muki ne bamugamba
guti n'amugamba ate gwe mukulu Kayihura nga obadde ogamba wali ng'okyali IGP nti kiryoka era n'essaawa ezo ntono nnyo n'agamba ate etteeka bwe ligamba nti tezirina kuwera olwo era alifula etteeka likoze eki muganda wange gw'olaba otya etteeka lino ligiridde opposition zenno okusinziira nga bwe ndaba oba ffenna okusinziira nze nga bwe ndaba etteeka lino ddungi lya ffenna naye etteeka lino kino kiddamu etteeka lino ddungi nnyo ddungi naye si ku mulembe gwa mwami Museveni ogwabalyake lindako bakuwadde akazindaalo noyogeroddebo etteeka ddungi nnyo naye si ku mulembe gwani gwa mwami Museveni olw'ensonga zino wammanga kensonga esookera ddala omuntu ngassa omwana atemudde Duncan yandibadde mu butuufu tawuliraki beyi naye olw'okuba nti omulembe gwa mwami Museveni gulina abasajja baba intelligence abatanyonyereza misango mu budde otegedde ye n'akwata omuntu n'amuteeka mu kkomera n'abeera awo obujulizi tebunnafunika omuntu n'abeera awo n'abonaabona ne bugenda ne bufunika nga wayise emyaka ng'oli abonyeba kati ebaga nti etteeka ddungi naye ku mulembe gwa mwami Museveni terikola kiringa bwolaba omanyi kati kankuuli omulogo omumanyi bwolabanga ne bagamba nti kaziwe kapa oyo omulogo ng'ate yakuleetedde emmere osobola ogirya kaziwa kapa mulogo anti ngeza bugeza ne bagamba nti akuwadde emmere yiyo lya enjala nebeera ekuluma osobola ogirya kati mwami Museveni etteeka ne walireeta nga ddungi nnyo tebakyasobola kukkiririza mu mateeka gayisa oba gayagala kubanga baliraba si kyekigendererwa kyaki kyalyo ne bwe liba ddungi takyalina kirungi kyasobola kugamba bantu ne bwe kiba kirungi kitya kyegambye nti abakola amateeka mwenna ababaka wa palamenti mbasaba amateeka bwe gabeerawo waliwo amateeka ge bateeka mukasa bagamba eryo tulikola ki tuliriza naye mateeka baliriza nga mwami Museveni avudde ku ntebe nga omuntu yennyini ategeera nti omuntu bwe bamukwata olwaleero ennaku bbiri babe nga bamaze okunoonyereza obujulizi nifakiti omuntu omutuufu yandibadde bagenda okukukwata nga n'obujulizi bwakola ki bwafunika dda ng'obujulizi we buli tebakugamba bujulizi bumuntu naye bano abamala emyaka n'emyaka nga tebannaleeta bujulizi ate dakika emu baleeta etteeka singa babadde bakugu nga gavumenti yaabwe yabakugu nga abanoonyereza ku misango basaidi bafaayo nagamba n'ateeka omuntu ate obujulizi bunnaba n'enkya nadda nti ate obujulizi bunnaba kati oleeta etteeka ku mulembe gwa Museveni erifaana bwe lityo etteeka ku mulembe gwa Museveni ddungi naye ku mulembe gwa Museveni terisoboka binnyonnyo kubanga ligenda kunyigiriza abantu olw'obunafu obulina nze ndi wa FDC ekyo kimanyidde kuliko naye ate ntunuulira ensonga era byebalaba nebaza nnyo ababaka bannupu ku mulundi guno tusooka okubeebaza ekintu kye mwakoze wadde nga bali bayisizaawo ebyabwe naye era ebintu bingi ebiyita mu palamenti ne batuuka ne bagamba nti bino byayita naye kolomo yali tekola ki yali tewera so mwakoze ekirungi okulaga nti bannammwe atisiti mubalumiriddwa mulaga obutali bumativu era message eyo wadde bayisiza bye bayisiza naye nammwe ekyammwe kyakoze eki kyayiseewo ekyo nno mwabadde mulungi ne bakansala singa mukola ebintu ng'ebyo bakansala waliwo kakansala kenadde njogera nako nekagamba mbu bo tebasobola kanso sitewolo nebakikoze kati abo nabo bakoze bulungi naye waliwo bakansala era mwegendereze bakansala waliwo bakansala basirwaza bannaabwe oli n'agamba nti ffe tetugenda omanyi ffe sente zaffe tuzifuna lwetutuula muki lwetutuula mu kansolo batuwaayo kati ate bwetutatuule ezolwo zifiirwe ezikulwe zifiirwe totuula nammwe ababaka ba palamenti nammwe emini bameeya mukole ng'ababaka bakoze ati simutteyo olunaku lumu temutuuza kanso mukulu Museveni bwe yagenze okuleeta ekiteekateeka kyagala kiyite teyataddemu kakukulizo kagamba nti singa tuzuula nga tubadde tukunoonyerezaako naye nga si gwe mutuufu oba ofuniremu wamu tosobola kissaamu onfuna onsibye emyaka gyange ena siina musango ekyo ngera kyakuba siraamu bali be basiba namaliza ne bamala emyaka gyabwe ena ne bazuula nti si batuufu gavumenti
yandibadde bayirire ebbanga lyawe bamaze muki naye tebasobola kukyogera tebasobola kikola muganda wange President Museveni sawa zino ebintu byonna byakola ebiri ku saidi y'abantu biri ku saidi ye nga muntu biri ku saidi ye sina muntu mu saidi yabwe nga bo akabondoke naye tabikola nti biyambe nze naawe noli fine si kirungi andi dungi nga mukulu mwabwe agambye nti singa onoonyereza n'ogamba kansala ediswit yatemye omuntu wali oyo tebamweyimirira kituufu naye mbu nteebereza baliyamba muntu atya tina bwana akwata omuntu n'amutwala nga ye tamwagala bwagazi nagamba oyo mukoyi kamusibeko yatagundi kitegeeza temulina tuteeka lijjayo ani mawa ngenda mu maaso omukulu gwe bayita mwesigwa lukuutana yakuba omuntu esasi mukalulu wano jo mpula muganda wange yes nga salabako President Museveni ne banno omukyaani mugamba nti lukuntana lugundo ono tebamweyimirira abeereyo alya butaala omuntu yafa lwaki etteeka eryo lize bamaze kukwata Sewanyana ne Segirinya lwaki alijja nga bakutte omuntu w'enyalemu akoze ebyo kyeko nti bo tebakola bikolobero sawa zino twandi bali tulaba Kayihura nga tulaba n'omukulu ono wa bodaboda nga bakyaliyo nga byebyokulabirako kitaka yakwata kati lwaki bwe babunoonyereza obwabwe buli bweru omusajja yakwata basi namba olwokwayambala ekyalya yere nakuba baana kiboko bonabona nabo batugenda ku musajja gwe bayita Kanyamunyo Kanyamunyo yakuba omusajja ensi yonna nga ekikola ki etteeka teryasobola naye Segirinya ne Sewanyana booteebereza obuteebereza bweyagala ate babeereyo kati banamaliriza okunoonya nga sibe batuufu ogenda bagamba kigwanga ogyadigamba Museveni etteeka Museveni talikikolayo etteeka nga liyamba Munnayuganda muyinza okuba mumulaba omusajja oyo temugenderera nnyo ng'ayogera ebintu naye buli waaba ayogera ayina obusungu bwaleeta obw'enjawulo ku Buganda wanti ebijambiya abantu omukolo gwa Bene Kiwanuka bagulabye ng'ayogera yatuuse okwogera n'agamba Bene Kiwanuka ono omulaba yali musajja nnyo naye bwe yagamba Mengo nti tebajja kusobola kufuna federo ab'Emmengo abo ne batandika alaye kabaka mukamwa bamusenza luti okiwulira nagamba kikula ab'Emmengo abo ng'olaba balinako obusungu obwaki obw'enjawulo anti kiri ku likodi biri likodi yabadde abyogera yabaŋoŋoseza buŋoŋosa naga alaye kabaka mukamwa kabaka yani ataliwo mukamwa nga ndaba pulezidenti ayogera ebyeggwanga naye ng'olaba obusungu abuleeta kuki ku Mmengo olwaleero ngenda kubuulira bwana Falu batta Kaweesa naye bakwata abantu abawera 100 ebyo naye nga kigambibwa nti abakuba Kaweesa zaali bodaboda meka 2 abantu bwe bakwata basi 4 kati zajja basi 4 okutta Kaweesa kitegeeza ate nga bonna baddiini emu nga balinga abateeseza muzikiti tebakwatamu Petero abayisima bawumalu baani bonna nga balinga bagaa nti batula muzikiti ne bateesa batte Kaweesa okiwulira abantu b'Emasaka nze kyensimbako essiro olwaleero banaye muleke mbabuulire tuleeta ensonga eno mu palamenti pulezidenti y'okwagala kwe bisobola okuyita naye bw'anaaba ayagala onfuna naye ekyenjawulo kiri nti etteeka lino n'aba n'abaliyisiza nti ngenda kubuulira abaana ba kanso baadde bamaze okwambala obutisati buli nga bali mu lukiiko naye minisita bwe yazze owa Kampala n'omulaba mutakaawo n'abagamba bannange naffe tulaba kituyita ne bye bakututambala okwatudde buki naye mwabadde busuula otambula mpaka ku paaka temugenda tulabe engeri gye tuwumbawumba ekintu kino okiwulira naye kakati tujafuna obuzibu kati olaba mu kuteesa ensonga zino twali badde tulina bakansala Faruku tewali wali muliro tewali wali mukka nga tewali muliro otegedde tewali wali mukka nga tewali muliro kakati statement ya President Museveni yayogedde busungu mugana byabadde ayogerako anti njagala kukubuulira mwami Kayindo otafire yavayo nakola statement eno n'agamba abantu njagala kukireetera kono naga mwalonda bubi era kyova olaba ndooza batawaanya
tosobola kwawula mwami Kayindo Tafiire ne President Museveni ku nsonga zaabwe era ebigendererwa byabwe mu bintu byonna biba muntu omu